We need you to look this side. Banga lino lyerimu nasooka omusisinkana nga ndi ku university mwaka gwange ogwokubiri nga noonya akalulu ka university nera bamundeetera ttiimu yange nga ze ngakola nga first lady engeri gye nali neesidde okuba president wa university ne bamundeetera jjukira nali n'omuyimbi ennaku ezo yali azze baali bamuyita aganaga lwe nali nayo olunaku olwo mu ddeete eno y'emu 2015 twasooka okusisinkana ne tubeera ffenna era mu nnaku zino ze zimu era twali twateesa nti oginaayitawo emyaka 7 tujja kuba tukoze eki tumaze okwetegeera obulungi ennyo kuba abantu bangi nnyo baagala nnyo okwesaba obuvumo nga tebeetegedde nga tebeemanyi kati nga nze ng'omuvubuka nindaba nga kyakulabirako kyamaanyi nnyo kulanga omuvubuka ndaga ekyokulabirako eri bavubuka bannange nemubeera mwenna mwenna okumala ekisa kuba bangi ababuuza ati ye omuntu nga bulijjo obedde obeera naye ate kipya ky'okulaba nga ate essaawa zino olwaleero ate omusaba obufumbo mu kaseera kano kennyini kenkoledde mutwe twakateesaako kuviira ddala mabega nti bwe gulituuka omwaka 2022 nga wayiseewo emyaka 7 nga tukyali fonna nga tukyekuuma awo ebintu tujja bifuula ebyokulaba nga tubifudde official era kyetukoze olunaku lwaleero lwekansazeewo okulaba nga tujjukira bwe twatandika kuba zennaku zennyini abo mbadde mulaba obululu bwa university nga buli mu kugenda mu maaso kati ffe ku ndejje university kyekino ekiseera ekyokunoonyezaamu akalulu era kati kyekisa bwe twasisinkanira era tusalidde tusazeewo okulaba nga nkikola era mbadde mmanyi nti munnange ayinza okuba nga obanga emyaka 7 egiseewo ayinza okuba ayagala okwekyusa kubanga munnange tuyisemu mbi ababiri bibadde byannyonyi ddala kubanga omuntu okulaba nga asaba ofumba okubeera nange obulamu bwe bwonna kiba kitegeeza miggo kiba kitegeeza kubeera ng'omujjanya ku kitanda kiba kitegeeza kubeera ng'omuganyizibwa kitegeeza kubeera nga tuli mu ssanyu mu mbeera eyo ng'ate abantu basinga bagala okugenda mu kufumba kuba na ssanyu kubanga beeyagala ne munno so nze nayagadde nkikole musabe ndaba oba akyakuumye endagaano yaffe era nakkiriza bulungi nnyo essanyu lino lyennina kwe kusanyuka kuno kwendi nako era ne tukkiziganya bulungi nnyo olwaleero tugamba nti kati nga 27 ogw'omunaana ye August tulabe ng'ate mukwanjula omanyi ddeeti ya 27 nga August lwe neetuukira kabonero kajja kuba kankunala nnyo kamaanyi kuba abantu bonna abakulu ddeeti yemu gye baze bayitiramu ddala ku mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awo yayitira ddala ku Ssaabasajja Kabaka awo ye ddeeti yemu kwe yayitira nga naffe tugenda okutambulira ate then tukimalirize tukigale emityana ene waffe nga 19 Novemba yenteekateeka bweri paka okulaba nga netujja kusaba netereza okulaba nga tuwa ddeeti eyo kasitenekizibwa tugendera watagajja kubeera ku mazaalibwa ge tube nga tukigala bulungi nnyo nga tukisiiringa yembeera eyo naye nga ndi musanyufu nnyo nyini ddala okulaba nga mukyala wange akkiriza okulaba nga tugenda mu bufumbo obutukuvu akkiriza okulaba nga agenda kunnyanjula ewaabwe era kyennindiridde nzenna amasanyu ganzita proposal yabaddewo mu biseera bino byennyini naye nga webaddewo embeera yabaddewo nga bwendi mukulembeze embeera yabaddewo ku paalamenti awo
nga tulina okukola mu kiseera nga kino olwaleero naye ng'embeera yandibadde ebeera mu kiseera kiriina wabaddewo amawulire gatabadde malungi okulaba nga tutundubagira omukulembeze waffe wali mu palamenti so embeera eyo batusobola gigattamu mu mbeera eno eyaffe ey'essanyu tugaba ebikatuubirirwe embeera yaffe ey'essanyu ate nga tulaba nti ne struggle nga bwegenda mu maaso ey'ebikulurirwa nga nze ng'omuntu naye ng'omuntu kikyozaako after okukkiriza omwana muwala omuwasa otandikirawo nti kati kaziri zijja essaawa zino tuli mu ssanyu lyokka simanyi na wakutandikira tetumanyi na wakutandika naye ekiddako ssanyu jjereere kubeera mu bufumbo okulabanga nange ebyosocial katibeeza byabo abatuufu era mukwano gyange bakyali bange bonna okulaba nga tubeera fena omukyala okukozi kyenyinza omugamba essaawa ya leero ebiga byonna nabimugambye nga mproposinga era nga ne ka video ngenda kuba nkabawa bulungi nnyo mu biraayo bulungi nga byonna mugambye era nga njagala okubiddamu kinze suubiza okubeera naye ka kubeerera kulaba nga tweyagala mu mukwano omulungi ennyo era ogujjudde ebirungo byonna paka lubeerera paka kufa paka otunava mu nsi eno. Honorable, ekisooka webale kulumya bayaayi bo balumiziddwa sooka onzirireko kemabegaawo ogambye ttiimu yo yamukuleetera ng'oli wakati mu kunoonya akalulu ka president bamukuleetera ekibuuzo bamukuleetera tolina mukyala era bwe bamukuleetera wamusiima moment eyo ati bandeetera mukyala wakuwasa mutubeera mu campaign fena muna bayiseeko mu university ez'enjawulo olwesimba ng'oli kati bw'obeera president kati president asobola kubaawo nga talina kiba kya active kiba kya kuzannyamu bakiyitanga ddala kaali kazannyo kuba twali tunoonya kalukaaba twakulaba nga tukulembera abayizi era akazannyo ako ebyali ebyakazannyo ne bivaamu nga bya ddala akazannyo ako kagenda okuggwa ng'ebintu bifuuse tuno bwe tuli yembeera eyo bwetyo mu mbeera eyo kyetuli mukuzo olwayo kyetulatumanyi bisoboka kwekwewa ebbanga. Ekibuuzo ekirala bw'otunuulira ebigere bya principal naawe byebimu by'otambuliramu ne babbi yali firimu nekifuukira ddala official ne deeti gy'olonze naye gye yakozesa ki ekibagatte ennyo oba ki ekigendererwa kyo? Mu nsi bulimu abaana kye bayita destiny entuuko so tusanga ekyatugatta wamu ne mukwano gwange ennyo ne muganda wange Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president waffe nti mulabirako mu kubanga muganda wange mukulu wange mulabirako era sisobola kubalimba nti no inspirinze era nga mukyala wange bwaganda yali inspired by Babi Kyagulanyi. So mu mbeera eyo naffe omuntu olaba nga omuntu akuinspiringa nawe olina okutambulira mu buufu obwo kyova olaba nange nina ate bavubuka bannange bato bannange oba abo benenkana nabo emyaka benspirinze okulanga nabo bagenda kukola ekintu kyekimu bagambe naffe katukole nga Zaake bwakoze nga nange bwe ŋŋamba nti nange ndi mukola nga Bobi bwe yakola ki bwe yakola. Ku lunaku olwo tusuubire Kyagulanyi obeera nga ye best man Babi nga bigenda kubeera mu meeting tubidiscussingeko tulabe ki ekinasobola naki ekinasinga nemwe musuubire ekintu ekyamaanyi ennyo ate kikwafu. Deeti zino z'olonze naddala olw'okugattibwako olw'ekkanisa n'olwogera mu mawulire tosuubirayo kutya nti nno bayinza ogiraagira bwete ate kyaki ne bagigamba temukola bwe muti? Kereziya yemu ku institutions zetumanyi ezeetengeredde enneesimbu zo ensonga zaazo ziba zo zitambulira mu makubo amatuufu amagolokofu era bo sibalina mukuta era singa mbadde namukuta sandiyogedde n'olwokuba mbeesiga ate tuyina eyatubukinga edda tuyina Ssaabasumba tuyina omusumba kati bonna bajja kubeera wamu naffe ate bo tebeekyusa tebaliimu biri eri tebaliimu bitya tebaliimu byaki ate kino oba tikiri eri ebyaffe birikiri yaffe Abakatuliki. Ebbanga lyomaze naye
eri emyaka 7 totuukanga kawa kaseera n'ogamba noyagala otendewalirwa. Ate nno munnange nze abeera awo nga ndowooza nti oba ye atendewaliddwa era kyo kindeetedde propose eno. Mbadde munnange nali mbadde nsubirayo nno nenno ng'ayinza okuŋŋamba nti nno era kyovula ekigambo kye nakulembeza ennyo okusinga nti bannange akkiriza kubanga ebintu byempiseemu bw'otaba mugumu nnyo oyinza okunzirukako n'ogenda, oyinza obutangumiikiriza bw'okulanga gwe buli kiseera ono bamukubye ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogutanoga bannange abamu abayakudduseeko dda ogenda okukumawo okuva mu ddwaliro nga taliiwo naye ye n'akubeerako mu ddwaliro kitegeeza nti nze ate mbeera sisobola kuva ku muntu ng'oyo bw'atyo wabula ati ye yandibadde akola ki anvaamu. Kyova olaba essaawa ya leero ndaba nga really buli muntu agamba nti bannange akisaanidde kuba nange nkiraba nti akisaanidde kuba abamu bakiraba nga kibadde ne overdue nga kibadde kyalwawo kyandibadde kyakolebwa nadda naye olw'okuba buli mwaka tubadde tukirowoozaako ko neŋŋamba naye wali twatesa emyaka 7 naye kankisembezeeko nga batimpula nogaa kati bannange nogaa kati ate nakikola ndi mulema naye era ne twejjanjaba Katonda n'asobola okutuwa omukisa tuwaake tulina mikwano gyaffe bangi nnyo abatusabira abo abatusobola okutujjanjaba n'ogenda n'ogamba n'olaba abali e India bannayuganda ne bakubira nti jangu tukujjanjabe, abali mu Amerika jangu tukujjanjabe, abali e Turkey jangu tukujjanjabe. So mu mbeera eyo nga tulina omukisa era ndowooza omukisa ogwo gwe nnina ne okubeera lucky ndowooza kye kimuleetedde okuba nga agumiikiriza okubeera omuntu omuwombeefu omuntu kwegamba atatabukatabuka kuba singa yali atabuka nandibadde siri naye yandibadde takkiriza yandibadde agamba nze sijja bisobola. Ekyange ekisembayo nkute bigambo ki byosibirira abavubuka alaba ennaku leero mu muwala ekyanayagala omufumbirwa abavubuka ba edi abo abavubuka bannange kyenjagala basibirira oba naddala abantu abatatumufu abamanyikiddwa naddala abantu abali mu ngabo olaba mu public life abali mu entertainment abantu abamanyikiddwa ennyo abakulembeze ettuluba eryo nti kintu kiba kirungi nnyo ku papa tekiba kirungi nnyo kulaba nga gw'osalawo nga tosoose kulowooza weewe ebbanga tumala gagwira muntu olw'okuba omusanze wali eri olw'okuba akunyumidde n'opapirawo nogaa nti katono kamukubirewo embaga kankole emikolo naye tekibajja kuba kirungi nnyo. Abantu beetaaga okubeera nabo okumala omuntu n'obeera naye okumala ebbanga ne mweyiga ne mwesoma era omuntu asobola okugumiikiriza n'abeera naawe okumala waakiri emyaka waakiri nga 5 waakiri wagamba nti ono ajja kubeerawo paka naye omuntu gw'olabye olwaliro n'omwaka tegunaaba kuwera nogaa katukolerewo emikolo. Kyovola abantu badivorcinga, kyovola divorces nnyingi nnyo mu bantu abatutumufu, kyovola abantu beekyawa, abantu bakubagana, abantu bayombagana, kyovola ffe ewange tosobola kuwulirayo nti ate bayombye, nti ate bakoze eki, ate bakoze kino. So mu mbeera tukiyigirako kyamaanyi nnyo kubanga ojja kulaba omuntu gwe njigirako olwaleero ye pulezidenti wange Bobby Kyagulanyi nti ye yasooka n'abeera ne mukyalawe okumala ebbanga. Mwagenda okulaba embaga yaabwe nga bayiseewo ebbanga. Kati nange kyenjigiddeko ekyo era nenkituukiriza. So obubaka obuba bw'amaanyi nnyo era eno inspiration story nnyo okulaba nga omuntu bw'oba omusisinkanye naye abantu babeera bonna olwaliro gwe obuuza omuntu nti gwe girlfriend ogwe walina mu high school okyali naye, ku university okyali naye, kiba kitegeeza waliwo ekitali kituufu. Oba olina okwechekinga okulaba nga obeera inspired, okugumiikiriza, okwetegereza omuntu, okumwagala ennyo, olabe ng'omalako naye. Ojja kwetegereza abantu bangi nnyo abali mu public life nga ye buli kiseera akyusa bukyusa nga ziringa ngoye. Ebintu ebyo bikyamu. Beera n'omuntu omu ogumiikirize, obeere naye newe kumuyita mu mbeera ki, obeere naye nga bw'olaba mukyala wange Namirembe Bridget Ndagire nga bw'akoze omumbejja wange, nga bw'akoze n'agumiikiriza n'abeerawo. Bubaka bw'amaanyi nnyo eri abawala mwenna abavubuka abali eyo, bubaka bw'amaanyi nnyo eri abakyala mwenna abali eyo nti okugumiikiriza kintu kikulu ate kikutuusa ku birungi bingi nnyo ne kubibala nga naffe bye tugenda okugendako. Alino mukiyigireko, mukikwate, temukyerabira.